kuna alivyosema anapenda kusomea ripoti ngakachika bakali katenge gokona bade sabo chitibwa badenge zako kulambula eyanziza kaidese pedetwa we are in a South by India. I want to go and pay the Chicago. But to talk about the Canadian of Korea. To report anyone, I'm a part of the movie, whatever you know, Tagarima, Kosiama Opinion, talked about what banks of Uganda, or not 1 million. Or Mabaya India, 9,000 people are the 27 million was not a zero. 27 million on force on account. Nya Mutebi Muhammad Kigongo kansala w'omulukampoma. Tutambula tulina okwoleka obulyake obuli ennama ninga tetuli bamativu ebintu by'ennama bitambula bubi nnyo. Twayisa budget ng'egenda milioni 5 eringa milioni 4.9 bachifu bakunganya sente nizivaayo bulungi. Sente zasuka ne milioni 5 naye emirimu gyonna gye twayisa mu budget kyekya mazima tekikoleddwa. Sente zibbibwa bubbibwa. Twetaaga ba auditor bajje ayigijja ayiteko wano obulyake bususe ennama okubanga bagamba ye modo sabukawunti bakunganya sente nitewali kitambula otuuka n'empopola ne zibula ezokola mu photocopy kyannaku bajje tulabe nga obulyake buggwa mu nnama. Tulabanga si bwenkanya ne tugamba sente ezo kazijje zikole ku nguudo nakyo tulaba nga kijja kuyamba abantu baffe. Naye era mu kanso mwalimu okusika omuguwa nga tugamba ono minisita ali mu byenguudo kyekyamazima nga si mwenkanya era omuguwa gwayitiira sipiika yalonda working committee n'agamba komiti eyo egende etemeeteme erabe sente zinaaba mmeka zinaakola zitya. Nze omu ali ku komiti eyo naye twatwala ebbanga tebatuyita titulaba kikolebwa. Lwali lumu ne ndaba nga bankubidde ngenda otuuka wano ku ggombolola nga baŋŋamba tugenda ku monitoringa. Nimbagamba ku monitoringa kintu okulaba enguudo ezaalimiddwa sente za didege ate sikomaawo nti twapangisizaako ne greda. Bagamba yinga obuyinza bwavuddewa tugenda tutuuka mu nguudo batulagayo enguudo ate bagamba olwalimiddwa sente za didege ate ezizimu zaalimiddwa sente za road fund. Kyekyamazima nabo banga tewali bwerufu. Ffe nga abalondebwa ku komiti eyo tugamba okufaana obutanyagwa twetaaga tuddemu tutuule tulabe sente ezo zikoze zitya tukooye ekibba sente. Kuba ssaawa eno bw'otunuulira finance ya yonna sente ezo zibuze. Balaga nti ate sente ezaalimwa sente ziri eza didege zaakola enguudo ezo ate bakulaga nti road fund yakola ki nguudo ezo. Kyekyamazima tetugenda kussa mukono okutuuka nga sente ezo tuzirabye. Twagala accountability. Sina kindi nze nva waggulu nga ŋŋamba chairman kubaayo wa wax akwate sente ezo ne chifu milioni 27 tuddemu tuzirabeko tutemeeteme tulabe nga sente zikola omulimu gwe zirina okukola. Ffe tetufaayo eza road fund yalye nga bazazikola ki bazazirya. Kitukomye wano mu mawulire. Procurement tosobola kukyusa bbeeyi ya procurement. Desk bwebe gula emitwalo 5 mu 2 tosobola kugula desk ya mitwalo 2 kubanga gavumenti egula ebintu biri ku mutindo. Kati onogamba nti wakwata milioni 27 zaali eza desk n'oziteeka ku makubo nakyo kyali kikyamu.
ng'owakanya nti olw'okuba nti desiki zaali z'amaanyi gavumenti eyina quality gye yeetaaga kyesiinaako bazibu beebala okukyusa zino kuziteeka ku makubo nze nva mu Lukagwe Namubiri amakubo gaakolebwa era agali ge baakola ku ssente za desiki ate n'ekirala ekyokubiri baakoosa kye bayita force on account ebawa obuyinza okukwata ssente ne bazisipendinga nga bwe bazisipendinga nga bakola ki nga bapangisa greda yali mpangise one thing abakulembeze bateeka saasi ku nninga ku pressure lima amakubo tolima amakubo disitulikiti erina greda emu ng'alina ogirinda emyezi ebiri ejja eryoka erima amakubo in that process yalina kyakukola he went and got authorization from her bosses n'akosa force on account n'afuna greda n'agipangisa okukola amakubo 18 14 days ng'oli mu kulima grade automatically betute milioni kumpe milioni 14 nenzeera saasi musiimye nnyo nemwebaza n'obukugu bwe yakozesa okulanga negotiatinga grade ng'eri wansi n'akosa ne milioni eza 27 n'alima Namubiri amakubo 11. So he has performed on it. And another thing abakulembeze balina okutegeera that lower local governments, they do what they call light grading. Like grading mu Luganda oba mu Lunyoro kye bayita okukalakata bayitawo buyisi. Nze olumu kye nsaba abakulembeze kiri ekintu kimu era why I always thank leaders mu Nama mbagamba nti we want passable roads. Bwe bagayitamu ne gabeera passable kituyamba kuba abantu nga bayitamu. So it's all about patience and understanding. This is what abakozi ba government. No laba nvudde where credit weetagisa eranje muwa. Because he has performed. Kuchama kubo ekyo milio bw'obalabala mbw'ogamba nti cost bagala accountability. Na accountability kweripo. Million emu n'ekitundu million emu. You can count that money 18 millions. They are allowances. Era yakola na nnyo okulanga ku milioni 27 yapangisako grade na 14 grade erima amakubo n'afuna n'amafuta agaso okulima. I just appreciate his resilience n'obukozi bwe. So Ssentebe waffe kyannaku kuba tekyali ogutali musango ye secretary wa Works and Technical Service naye ebbanga lyonna komiti zonna zaalemwa okukkaanya ku nzirukanyamu jajjukanyamu eby'enguudo mugombolo y'e Nama. Ekyokubiri komiti oba kanso y'e Nama okusooka yaloketinga ssente milioni 27 okuzijja ku ssente zaali ez'oggula desk. Essente ezo ze tukakasa obulungi nti zaali zirina okukola emirimu era komiti zaasabibwa zireete enguudo okuva mu miruka gyonna okusobola okubeera nga ssente ezo mwe zigenda okutambulira. Kyenkakasa obulungi nti emiruka gyonna ne gireeta enguudo ezo. Nekitwewuunyisa nti ennyonnyola yaagyo era tufunye okunyonnyola nti emiruka egimu naddala gwevaamu ogwebuli kate gugenda kufuna kukolebwako enguudo nti ssente ezaggwawo. Kyetutasobodde okunyonnyola bulungi enzirukanya ya ssente ezo bwe zaatambulamu wadde okwoteeka n'omuluka gw'e Katoogo n'olwekyo ekiba ssente bwe kityo kitambula mu ggombolola y'e Nama. Chief yennyini tumubuuziza emirundi emingi ajuliza ssentebe ne ssentebe nga secretary wa Works mulabye namwe mubadde mu kanso ennyonyo gyatonyedde nga tematiza ku nzirukanya y'emirimu ku by'enguudo. Songa twalina obuzibu bwa ssente netusala nga batuse ng'entebe ezikolebwa ku ssente zino eziweebwa eza bideegi twali twagala okuwa amasomero gaffe entebe naye nga tulaba entebe tulina milioni 27 ssente zijja kukola ki kola bulungi ng'entebe bazituseera buli ntebe bagijagala emitwalo 55 ne tusalawo nze omu kubaleeta ekiteeso ekyusa ssente ezo tuzizze ku by'enguudo naye ne sipiika n'atulagira tuteekewo akakiiko akanoonyereza ku byaki bingu naye tugenza otuuka nga akakiiko baakasuula eri ne bakola emirimu nga bwe balaba emirimu gwafuuka gadibengalye ebyo byonna tetugenda bikiriza wano ku Gombo era twasazeewo mu mbeera yonna ebyo byonna tubiwe twagala accountability okulaba ssente zaakoze eki kubanga twatunudde enguudo ezimu nga tezirimu tezakoleddwa enguudo nga Katoogo Mpoma ne Bulika enguudo ezo tezakoleddwa awala zaakoleddwa naye awo tufiirawo kubanga buli muluka twaguwa enguudo zaagwe zirina okukola ki okulimibwa. So twagala kulaba nga enguudo zikolebwa okufa n'obutanyagwa twagala okulaba ebintu ebyo nga bikolebwa. Enguzi n'obubbi obuyaaye
obukenuzi obutagala kanso yeggombola kulaba ng'erondola bintu ebyo kyekivyodwanako tulabe nga buli kimu kikolebwa. Mba Edward kansala w'abavubuka ku ggombolo n'ey'ennama. Bazirya abatulezi tebazirya kubanga ffe it is too much for us. Emirimu gyagamu giganya kukolebwa munnama Kisabu County ate nga bagamba bagenda kupangisa tractor ate ekyamazima ennama yeesinga okuteekayo essente ennyingi eza revenue mu district naye ate bagamba ffe netwate tebasobola tuwa district. Lwaki ekyo? Kata nga tugamba nti bagenda kupangisa tractor ate nga revenue sente tuteekayo nnyingi ku district kozeeko ate nga bali tugiyisa tufuna road fund ezikola ku nguudo $220 kuva mu gavumenti. Kati recently batuwa sente didegi money $227. Ne tugamba zino sente batusera desk bantu na ku bintu bya gavumenti bya procurement. Ebagenda ku district ne bagamba sente desk gari too expensive we couldn't afford. Ne tugamba zino sente kifo ky'okugula desk emu $5 teka tuze ku nguudo. At the end tugenda kulabera enguudo kiganye tebakoze enguudo. Kuba batulaze work plan yabwe gye bakola. Olaba ate local revenue fund wali oluguudo lwe baali mwe Kasenge nga bateekako ku local fund revenue fund nga bagenda lulima ate nga didegi money is the same road kilometers za njawulo. Kati ada ndaba nti ebintu bye batuwadde nga tuli mu kwebuusabuusa ika bafogiza ebintu byabwe tebolaba twemulugunya nnyo tetuli bamatuvu kuyengede byennama ezadidege sente ezo zaali zaloketingibwa mu kugula desiki naye kyezuula ng'olukiiko olwa procurement olukiiko olwo nga bye lwakola nga desiki emu bagiteeka ku $54,000. Ffenno nga kanso ne tulaba nga edesiki emu okugigula $54,000 nga tekijja kukola nga otunuulira amasomero ge tulina mu ggombo lyaffe aga gavumenti olina okugenda desiki nga desiki eziba zigenzeemu ziba mu 3 buli ssomero. Ne tulaba nga tekijja kukola impact. Ne tunoonya bwe tusobola okuteeka ssente ezo nga wasobola okuba nga walabika nga wowe ozitadde nga zisobola okuba nga zikola amakulu. Ssente ezo ne tuzaloketinga mu nguudo. So tusalawo sente ezo zibeere nga zirimamu enguudo zaffe eziri mu ggombolola yaffe ey'ennama. Naye kyatwewuunyisa nga sipiika olukiiko lwe yalonda emirimu egyalutumirwa so bagezaako okugibuzaabuza ne gitasobola kubeera nga gikolebwa ate ne batuzza ku mirimu emirala obaolyawo gitatumirwa na kanso ne tukkiriza ne tugamba bwe baawe batugamba tugendeyo tutunuulire enguudo ezoogerwako ddala kituufu gyeziri zaalimibwa. Naye kyatukuba enkikwe nga mu ggombolola yonna emiruka gye tulina 6 nga twesanga ng'emiruka 3 gye giringa egirimu enguudo ezimu ku ezo ezaalimibwa. Omuluka gw'e Namubiru, omuluka gw'e Kasenge wamu n'ogw'ennamawojjolo. Naye nga n'enguudo zennyini ezaalimibwa ze batugambye ezaalimibwa nga bw'otunuulira embeera gye ziri. Akakiiko ako mulama gwako olw'okuba nti ssente z'enguudo zaali tezitambula bulungi obanga enguudo minisita wa works tazijjayo bulungi ng'ezikoleddwamu ne tuyisa ssente ezo naye nga tuziyisiza kubbwa pulizo nga tuga nti $270 tuzigatteko. Sipiika n'alonda akakiiko ke yayita working committee ng'omulimu gw'akakiiko ako kagenda kutuula kapulaninga enguudo eziteekeddwa okulimibwa ku didek kapulaninga buli kilomita egenda kulimibwa ssente mmeka era ssente ze tulina $227 didek nga zeeyawudde tezegasse ku road fund. Tumanye akakiiko ako katemyetemye kilometers mmeka ezigenda okulimibwa ku ssente ezo. Naye ate kimbazeeko enviiri ku mutwe ng'abalondebwa nga akakiiko aka working committee ng'ate kagenda kulondoola bulondoozi ate nga ne kye baalondoola lipooti yakyo tejjudde bulungi tebayinza kunnyonnyola nti twatuuka wano ne tulaba bino nga byakolebwa oba bino nga byakolebwa. So ne tubeera nga tuli bamativu. Okusaba kwange kuli luddawa nsaba technical twazikolako kyebayita reallocation gwenna ali eyo kitegeeza nti sente zalina omulimu mulala gwe zirina okukola ne tuzikyusa ne tuziteeka ku luguudo. Mu kuzikyusa nga kanso ne tusalawo nenteekawo kyebayita working committee ebeere nga erondoola obulungi sente ezo zibeere nga zikola kye zirina okukola.
naye embiranye ebaddewo awo mu kanso nti olukiiko lwe nateekawo sente ezo nga tezinnakola mulimu balina okusooka batuule bamanye nti tulina sente miliyoni 27 mu miliyoni 27 tulimamu enguudo mmeka era buli muluka tufunayo enguudo mmeka naye si kyekyakolebwa ekyakolebwa nti subcounty chief ne minister wa works bakwata ensimbi ne bagenda ne balimanga boyo bagadde ne bagenda mu muluka gw'Namubiru ne walimibwayo enguudo 10 n'ogenda ekasenga n'olimayo enguudo mu Mpoma ne mulimamu olugendo lumu naye ng'emiruka giri emirala 3 gisigadde nga zo tegiganyiddwa mu ssente za Didege. Saawa wabadde obuzibu kuba ssente zonna zaali za miruka 6 egikola eggombolola so nga tulaba nti waaliwo obutali buweereza bulungi abantu baffe ab'Ekatogo Bulika wamu n'Empoma tebaganyibwa mu ssente za Didege naye ng'ekyo kyakolwa omwami w'eggombolola ne sekuritale w'enguudo kulembeze basiba ne banyabo nti tukola kyebayita budget ne tukwane work plan financial year enkadde yaggwako eno tuli mu mpya so nga bakulembeze tulina okuddamu ne tutunula nti betwayisa mu budget wamu ne zi work plan ze twa approvinga bikoleddwa eyo gye bayita accountability bwe tuba twagamba nti tuketanka bbiri ekivuvu netugamba tujja kulima enguudo tujja kuwa abantu baffe ensigo tujja kuyambako ku masomero gaffe aga gavumenti tujja kuyambako ku malwaliro obuweereza center tu basibu ne banyibo gye bayita accountability okumanya nti tugeze omusolo twasolooza 5 ebitundu 25 byaddayo ku byalo ebitundu 5 byaddayo ku miruka district yajjako sente zaayo eyo gye bayita accountability so ng'omukulembeze oba entitled okugibanja bwe yani conducting the business mu kanso basiba ne banyabo tebikyaliyo era bino tunyigira gavumenti okubeera nga tekyasobola olwaliro okuindakitinga bakulembeze kisa omutindo bakansala ku bandikoledde emirimu kati n'ogenda olaba ffe abalinga abakulembeze abataddewo omutindo mu ggombolola eno nti twefaako nga bantu n'onoonya zi rules of procedure n'onoonya zi local government act n'okwata zi constitution n'ogenda ng'osomanga muntu okusobola okulaba nga gwosigala ng'oli ku mutindo so kyenkubiriza bakansala bannange nti nga gavumenti ekikoze kye bayita disservice okubeera nga tetuwa induction befeeko ng'abantu kubanga ffenna olimirira omu okusaba akalulu era wano etuba transactinga business byoyogera abantu ne byokola kuba kujajingira ne bamanya nti awo n'omukulembeze wa mulembe mutebi oba ono akyali mwana DU procurement tosobola kukyusa bbeeyi ya procurement desk bwe begula emitwalo 5 tosobola kugula desk ya mitwalo 2 kubanga gavumenti egula ebintu biri ku mutindo kati onogamba nti wakwata miliyoni 27 zaali eza desk n'oziteeka ku makubo nakyo kyali kikyamu ng'owakanya nti olwokuba nti desk zaali z'amaanyi gavumenti eyina quality gye yeetaaga kyesiinaako bazibu beebala okukyusa sente okuziteeka ku makubo nze nva mu luka gw'Namubiru amakubo gaakoleka era agali mu ge bakola ku sente za desk ate n'ekirala ekyokubiri baakoosa kye bayita force on account ebawa obuyinza okukwata sente ne bazisipendinga nga bwe bazisipendinga nga bakola ki nga bapangisa greda yali mpangise one thing abakulembeze bateeka saasi ku nninga ku pressure lima amakubo tolima amakubo disitulikiti erina greda emu ng'alina ogirinda emyezi 2 ejjeryoka erima amaki ejjeryoka erima amakubo in that process yalina kyakukola he went and got authorization from her bosses n'akosa force on account n'afuna greda n'agipangisa okukola amakubo 18 14 days ng'oli mu kulima grade automatic ebe tute miliyoni 14 nenze era saasi musiimye nnyo nemwebaza n'obukugu bwe yakozesa okulanga negotiating grade ngeri wansi n'akosa ne miliyoni eza 27 n'alima mu Namubiru amakubo 11 so he has performed on it and another thing abakulembeze balina okutegeera that lower local governments they do what they call light grading grading mu Luganda oba mu Lunyoro kye bayita okukalakata bayitawo buyisi nze olumu kyensaba abakulembeze kiri ekintu kimu era why I always thank leaders mu Nama mbagamba nti we want passable roads bwe bagayitamu ne gabeera passable kituyamba kuba abantu nga bayitamu so it's all about patience and understanding this is kuwagira abakozi ba government n'olaba nvudde where credit is
credit weetagisa era njimuwa because he has performed kuchama kubo ekyo million bwobalabalamu bwobogamba nti cost bagala accountability na accountability kweriku million emu n'ekitundu million emu you can count that money 18 millions they are allowances era yakola na nnyo okulanga ku million 27 yapangisako grade ena 14 grade erimu amakubo n'afuna n'amafuta agasookulima. I just appreciate his resilience n'obukozi bwe. So Dabawo wefulumya kyampusirodi wefulumya kyampusirodi nga grant eva mu central government nga grant eno eteekeddwa okuba ekolwa either desks mu masomero okugula drugs ku masomero oba oliawo n'okukola ki enguudo naye emiliyoni zino 27 zaali za financial year 23-24. Twagenda okwesanga nga district through procurement ngegamba desk emu ya mitwalo 5 twagenda okubalamu nga desk eziyinza okuba mitwalo 5 tesobola kumala magombola masomero gaffe 15 getulina aga gavumenti aga primary mu gombola y'ennama. So council nesalawo nti sente zino zigende zikole ku nguudo era nga enguudo twasalawo nti enguudo zino zirina okukola right grading kitegeeza grade kujja kuyitamu netereza buki butereza naye ngenza okwesanga nga bakansala bagamba nti ensimbi tezakola mulimu gwazo ate nga amazima genyini bakansala bagenda ne bamonitoring enguudo ezakola ki ezakolebwa. Omne problem yali twali tusuubira grade ya district neerwawo sub county chief n'agenda seeking advice from district engineer and Kaov Mukono namu advising nga no you can hire a grader ejekole ki. So kino kitegeeza nti obungi bw'enguudo bwali bugenda okukolebwa bufunda enguudo nesigala nga ki because sub county chief ya mukwayalinga grader yali ya mitwalo 8. So of the 27M ojjako ennaku grader zeyali mu gombola yawa n'esente z'amafuta tezisobola kwenkanankana nguudo zaali zikoze eki ziplaningiddwa mu sente za DDL. So awe problem weeri. Ekyokubiri nti Katoogo, Bulika, Namawojjolo n'Empoma mu financial year twali twakolayo enguudo za road fund. So nga tetusobola kwenkanyankanya waakolebwa ku nguudo za road fund twenkanyenkanye nawo nabadde tewakoze eki tewakoleddwawo ku nguudo zonna. So njagala obubaka okola ki kuba era ne report ba honorable councillors bagirina eraga mileage y'oluguudo ne cost y'oluguudo kuba ebyo byonna biri mu work plan era yino njirina eraga byonna nti oluguudo lulina mileage bweti era luteekeddwa okuba nga lukolebwa ssente bwezi. This is our plan. Work plan buli honorable councillor gyalina obuki obulungi. So ndowooza nti honorable councillors ekiri kye nabasabye mu council nti balina okuvisitinga documents zaabwe ne balaba kiki ekyali kiteekeddwa okukolebwa kiki ekitakoze eki ekitakoleddwa. So problem eri wano agamba nti enguudo ezaali ziteekeddwa okukolebwa zonna tezakola ki tezakolebwa naye nga problem yava ku greda. Twasaba greda okumala emyezi egiwera ku district naye nga bagamba egenze kome ate nga bakansala ne bagamba enguudo atezikoze eki tezikoleddwa. So twagenda seeking advice Kawo n'atugamba bw'atyo era sub county chief n'atwala obuvunaanyizibwa n'agenda hayalinga ki greda era greda mwena abasinga gye bwalaba mu miruka egyaki egyenjawulo yali muluka gw'Empoma, muluka gwe Namubiru, muluka gwe Kasenge n'omuluka gwe Namawojjolo. Emiruka ebiri ginabakolebwamu that's Bulika ate Bulika alina ekkubo right now eryakoleddwa. Twafunyeyo obuyambi kuva mu bantu abamu gye nasase ekkubo okuva Lutengo erigenda ekisobera lyakoleddwa wasigaddewo katono nyakanabakolebwa ate ne tukolayo n'ekkubo eddala still mu Mpoma eriva mu Namattu erigenda erigenda paka Nkooki. So amakubo gonna gagenda kukolebwa kakati ate ku road fund agenda okujja tetusuubira nti ate tugenda kudda mu miruka egyo tugenda kaatera miruka giri ekitakoze eki ekitakoleddwa. So ensonga eri bwetyo nze sirina buzibu n'abakansalazi era bammanyi naye nsaba bakansala tubeere nga tuli focused ku ebyo biteekeddwa okukola ebiyamba egombola yaffe ey'ennama. Aga
kuba document weba weeri eraga mileage. Tumanyi bulungi nti 1 km okusinziira ku central government 1 km ekozesebwa kakadde k'ensimbi kaki era kyekiri mu lusebo kyekiri mu document eyo kyekiri mu document eyo bino biraga bulungi wumba musobola okulaba obulungi kusobola okulaba ebya ebiwa plan kakati baagala ate accountability ki oluguudo lulina mileage bweti kilomita bweziti so simanyi kiki bakansala kibakola ki kibaagala maybe there is a hidden agenda webadde eri I don't with that much I don't know naye enguudo zaakolebwa only nti obungi bw'enguudo obwali buteekeddwa okukolebwa si zeeze zaakolebwa why nti twali tusuubira grade ya district etaaliwo sub county chief n'apangisa bupangisa ki grade so weba grade epangisiddwa ate ng'eteekeddwamu amafuta enguudo ezaali ziteekeddwa okubeera ziteekeddwa okukola ki okolebwa n'omuntu omulala atalaba kale kangeze ku mutuulo atalaba ekyo ayinza okiraba bw'aba tawulira bw'abanga muzibe nga takola ki akigala atawulira ayinza okikola ki okukiwulira so bwe kiti bwe kiri era nga tulinze ripoti kuba kusendeza kinde